Dokasi Mbabazi nga wa myaka 24 okufumita Bekiso kyaddiridde oluyombo olwabaluseewo ng'amulanga okulwa gye yabadde agenze okucakala olunaku lw'eggulo. Ate omukazi wagaruka essaaha mukaaga kikiweko omu mukaaga omu ayemukiiremu yajja namuteera mukazi abeera atamiiremu yabanza kumunena hano bwamunenera hano kyo yamunena hano omusajja takumbana kyonka omukazi ayizirege mukiira tamiire muwatandikige kujuma omusajja. Mbabazi yakwatiddwa abatuuze b'omu Hoima West Division nga Bawe Nicholas Tumusiime abadde mutuuze ekyangwali mu disitulikiti y'Ekikuube. Tukitegeddeko nti Tumusiime yafiiridde mu ddwaliro gye yabadde addusiddwa okufuna obujjanjabi. Wikayo nsangira omukazi amuteire mwana omunigo musajja n'afuuka n'omukazi nimusindika nimukimwakuuli nimumuyawo ati gwenda kulura kumwimukyano kulura omusaayi kwisana kwenda kuyimba nti omusajja tinkumusobola nanyowe ebikyakunagaata akutaaga ate awo niamalirire kubaza nyayetabani nga muje tumuyimbe nabona malekali dakika 5 batakayizire nyalenga kumuhimba nyenka nabukali yandema. Tumusiime abadde wa myaka 36 ng'abadde mugoba wa mmotoka ku siteegi ya mmotoka ekyangwali. Abatuuze bategeezezza ng'abaagalana bano bwe baludde nga balina obutakkaanya. Yangamba ng'ali omukazi munywani waayi abali nahayiba olugambo ngwakwenda munabasaijo nikyo kibatabwire. Amaka ge famire zo zirina ebizibu okusanga famire zirina emyoyo emibi yazitahire hati uliko n'abarevu bano bakubituteraga bakubitwegesaga bakono otokina okugamba banza olole ekeyo ogenda kusuulira mu banza wetegereze. Poliisi bino byonna ebyekuusizza ku butabanguko mu maka. Omushaija yakwata ekiniga batandika okurwana omukurwano omukazi yakwata omusyo yagucumutiiba omugongo so abantu ko baizire baterana poliisi. Hoima ku lunaku lw'abaagalana olw'omwaka oguwedde kinajjukirwa nti abantu babiri beeyimbamu emiguwa ne beetuga.